Olunaku lw'eggulo abayizi abasomerako ku ssettendekero lino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Dr. Tango Odoyi bavuddeyo ne beeyama okuyamba abayizi abaagala okwegatta ku ssettendekero ono nga babawa empapula zino. Era nga kino bakituukirizza bulungi. Dr. Tango Odoyi ayongedde okukikkaatiriza nti okukola kino tebagenderedde kutaataaganya kwekalakasa kw'abakozi wabula babadde baagala kuyamba abayizi wamu n'abazadde baabwe. Strike egende mu maaso, negotiations egende mu maaso, naye eno letters, admission letters fenga convocation tujja bigaba. Abaana batwale convocation, admission letters banoonye fees basasule mu bank. Lwakuba abasomesa n'abakozi bagala incentive. Ate incentive banafuna nga tebana kusasula sente. Kati venga convocation tuli intermediary, tuli ku middle. Abamu ku bayizi basiimye ekikoleddwa kubanga babadde babonyeebonye nnyo era ne beebaza ekikoleddwa ekibiina ky'abasomerako ku ssettendekero ono. So kati nze najja kuno gwa kusatu ne batugamba nti nno ebyaffe tebiri ready kwa nali nkola bali bampadde bachelor of arts ne bagamba we should come next week tekikomawo ne batugamba tukomewo leero naye fanale tukifunye ndi musanyufu okwewalanga okwongezangayo semester kubanga bireetera emirimu gya university okudilayinga abalectures nabo baba n'emirimu gyabwe tegigenda maaso so babasasule nga mbudde emirimu kutambulenga bulungi maze nenjifuna era nina essuubi nti ngenda tandika okusoma. Tango Odoyi agambye abantu bonna abaagala okufuna empapula zino obutatiisibwatiisibwa abantu ab'enjawulo kubanga ebyokwerinda biri gguluggulu kyokka n'alabula abayizi okwegendereza abafere abayinza okubawuddiisa. And look at a person traveling from Kasese, coming to pick admission letter, then is frustrated, goes back, comes back. That's what we want to save. Mu kiseera kino abayizi abaagala okwegatta ku ssettendekero ono beesomboola mu bungi okulaba nga bafuna empapula zino era nga zisangibwa ku Jika House e Makerere okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 ez'olweggulo.